Mu mawulire amalala kkooti enkulu ewezesa emisango gya Nnagomola wano mu Kampala yakuwa ensala yaayo mu musango gw'okutta eyali omuyizi wa MUBS Inid Twijuche oguvunaanibwa abantu basatu omuli ne mutabani wa Kaka Bagyenda akulira ekitongole ekikesi ekya ISO mu mwezi ogwokubiri. Kino kiddiridde enjuyi zonna mu musango guno okumaliriza okuwumbawumba obujulizi obwetaagibwa. Atusakiraga kkooti Anet Nakaibale yalina ebikira ku ggulire lino. Omulamuzi wa kkooti enkulu ewozesa emisango gya Nnagomola Moses Kaziwe ategeezezza nga bwagenda okuwa ensala ye mu musango gw'okutta Inid Twijuche eyali omuyizi wa ssettendekero wa Makerere University Business School Nakawa mu mwezi ogwokubiri omwaka guno. Omusango guno guvunaanwa Bagyenda Brian mutabani wa Kaka Bagyenda akulira ekitongole ekikessi mu ggwanga ekya ISO nga kigambibwa nti ono yayambibwa abantu abalala babiri ne batta muganzi we Inid Twijuche. Brian avunaanibwa n'abantu abalala babiri okuli balina Omugisha Innocent ne Rahil Vincent nga nnya omwezi ogusooka ogw'omwaka 2017 ku luguudo lwa Njobe eruzira mu ggombola y'e Nakawa mu disitulikiti ewa Kiso. Kkooti okusalawo nga bwegenda okwensala mu mwezi ogujja kiddiridde omuwabi wa kkooti eno Oriana Onastancia okumaliriza okuwabula kkooti eno oba esingisa abavunaanwa omusango oba nedda. Mu mpawula ye asabye omulamuzi okusingisa abavunaanibwa bonna abasatu omusango gw'okutta omukyala Twijuche nti kubanga obujulizi obwaleeteddwa oludda oluwaabi bubalumira ddala nti be batta. Wano kkooti weesinzidde netegeeza nga bwegenda okuwa ensala yaayo mu mwezi ogwokubiri omwaka guno. Wabula mu lutuula lwa kkooti ku makya bannamateeka ba Brian Bagyenda nga bakulembeddwamu Nsubuga Mubiru basabye kkooti etunuulire ennyo ensonga ya Brian Bagyenda nti mu kiseera omusango ogwaddizibwa yali alina ekizibu ku mutwe nga byonna ebyaliwo tebyakolebwa mu bugenderevu. And he was incapable of understanding the circumstances before him. I reiterate our earlier prayer of my Lord that he should be committed to the place of self-custody for treatment. Bano era basabye kkooti okusessiira ku statement ezaakolebwa ku bavunaanibwa okuli balina Omugisha Innocent ne Rahil Vincent ze bagamba nti baakakibwa basirikale aba poliisi okuzikola ekyabawaliriza okukkiriza omusango guno. Bannamateeka b'oludda oluwaabi okuli Keko Joan n'ekyomuhendo Joseph mu kuwumbawumba obujulizi bwabwe bawakanyiza bannamateeka bavunaanibwa okugamba nti Brian Bagyenda we yakolera ekikolwa ky'okutta muganzi we yali ali mu katwewungu. A1, that is defense exhibit 1, and his charge and caution statement reveal clearly the role he played in luring Inid to the was one, calling his colleagues, his workers to help him cause the death of Inid. My lord, the pillows that they used in execution of this plan were exhibited as well in exhibit 10, 11, and 12. And the pillowcases as well. Munnamateeka Kyomuhendo Joseph asabye kkooti okugoba obujulizi bw'abavunaanibwa kubanga omwawaabirwa nnamba emu Brian yasobola okuyita muganzi we mu nnyumba ng'amaze okumuteebereza nti amwendako era nga yayita banne bavunaanibwa nabo okumuyambako okutta muganzi we. Ayongeddeko nti okusinziira ku bujulizi Brian yaleeta cell tape ne basiba omugenzi ku buli kitundu kye eky'omubiri ne babikkawo bulungi ekisenge n'olutimbe ne batumbula eddoboozi lya TV olwo ne bamuleka n'aziira nga balaba ekitasobola kukola muntu alina buzibu ku bwongo. He came back and instructed A1, A2 and A3 to tie her. As they were tying her, he increased the volume of the TV and to mitigate the noise. He drew the curtains to ensure that no one could see what was happening inside. Is that an insane man? Ayongeddeko nti oluvannyuma baasiba omulambo gwa Inid mu kaveera ne bagutwala emukono ne bagusuula era nti bino olwabimaliriza Brian yaddukira mu hoteeri emu ne yeekweka n'akyusa n'amannya ge nti kino tekikolebwa muntu atategeera. Where an accused person commits an offense and then runs away from the scene of crime cannot be said to be mentally insane.
munnamateeka ono asaba ekkooti okutunuulira obujulizi nti Brian luvannyuma yaweereza ne ssente emitwalo 20 eri famire y'omugenzi zikole ku by'okuziika era nti Brian yali avugana bulungi emmotoka ye nga talina kizibu. Bano era basaba ekkooti egobe n'obujulizi obw'abasawo abaaleeteddwa oludda oluvunaanibwa okuva mu ddwaliro ly'e Butabika kuba tebuliimu ggumba abaawaabirwa babasingise n'omusango guno ogw'okutta injury. Oludda oluwaabi lwaleeta abajulizi 15 so nga Brian Bagyenda yaleeta 3 nga banne baavunaanibwa nabo tebaaleeta oluvannyuma lwa bo okwewozaako. Anit Nakayibali yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Bantu bwe batyo bwe baweddemu ensa saako n'okukola ebikolwa ebitayisikamukamu.